tanmimul kayl wal mizan, okutuukiriza ebipimo, okupima ebituufu. Oli musuubuzi mu mbeera yonna gy'olimu. Ezimu ku nsonga enkulu ze tusaanidde okukubiriza abaana baffe nga bakyali bato bajje bakule nga bajja bazimanyi bulungi, okubakubiriza okutuukiriza ebipimo. Tugenda kulaba ebigambo musajja mukulu Abdul Walid al-Baaji bye yakozesa byennyini wakati mu kubuulirira abaana be, byennyini bye yakozesa, then tubirambulule, tubigaziwemu, tusobole oboolyawo okukola ekisaanidde, tusiimise Katonda waffe eyatutonda. Kubanga bw'obanga okubiriziddwa okutuukiriza ebipimo, kitegeeza nti nno okukendeeza ekipimo zambi. Then okukendeeza ekipimo, oli musuubuzi, oli azze akugulako ekintu kyonna, kiteeke mu kintu kyonna ky'otunda. Nkituukiriza ntya ne nkakasa nti okutunda kwange wakati wange omutunzi n'oli omuguzi azze okungulako kutuukiridde. Gwe ekyo kimanyi mu ngeri gy'okolamu emirimu gyo. Tanmimul kayl wal mizan. Kiro ya sukaali, oli akuwadde ssente za kiro ya sukaali nti kiro ya sukaali ya mmeka, tugambe nti yakakaaga. Naye ggwe sukaali mu ngeri y'okumupima wano nga ssente yandibadde akuwa 5,000, 10,000 olumukubiddeyo mu kupima, totuukiriza. Nga kiro teweze, ssente akuwadde za kiro naye kiro teweze. Ekyo twogerako. Gwe mutunzi atunda ennyaanya, n'oddira ennyaanya za 15,000 zonna nga muzitegese bulungi, naye nga munda eri waliyo faaji. Faaji yo mutegeeze nti munaye neefaanana bwete neefaanana bwete, era oluusi waba ateekamu bw'atega sooka ogiggyemu eyo nteramu endala, ng'ate oluusi okikoze okigenderedde. Okwo kwe kkendeeza ebipimo. Katusooke tulabe ebigambo Abdul Walid al-Baaji bikozesa mu kwogera eri abaana be. Yabagamba, kuba baali babiri, n'abagamba nti awfiyal kayla wal wazn, baana bange mutuukirize ekipimo, mutuukirize okupima kwammwe. Minzaani eno egenda ku kintu kyennyini ekikozesebwa mu kupima, kubanga nakyo kisobola okukozesebwa ne babaako engeri gye bakikwatamu ne kitasobola kutuukiriza kipimo mu butuufu bwakyo. Kati kyategeeza nti awfiyal kayla wal mizan, mutuukirize. Gwe nga minzaani yo wagikwatamu nga kiro tewera naye nga ssente bakuwadde za kiro, haafu tewera naye nga ssente ezikuweereddwa nazo okugula za haafu. Kyalamira abaana be bakyewale nti kye mulina okukola kutuukiriza. Awfiyal kayla wal wazn, mutuukirize okupima kwonna n'ebipimo byonna. N'abagamba nti nno fa inna naqsa fiihi maqtun, nti kubanga okukendeeza mu kipimo mulimu okutamwa. Oli agula kasita akitegeera nti wakendeeza ku kipimo agenda kitamwa. Mulimu ajja okukuyamba, ajja akugambe naye gundi ennyama gye wampadde magumba meereere, oba ng'ompadde magumba meereere. Oli n'apima ebijanjaalo naye omuntu agenda okuddayo bironda. Allahu akbar, ng'ebijanjaalo byaggyemu, amayinja gaggyemu gaagala kwenkana koota ya kiro gy'aguze, naye ng'ebimu bikolebwa mu bugenderevu. Kati kino kyagezaako okuziyiza abaana be abalaamira nga bato, bakule nga bakimanyi nti bw'okikola musango munene mu maaso ga Katonda. Okkendeeza mu bipimo, ekipimo kyennyini nga gw'opima n'ebikozesebwa mu kupima
kubanga abamu tubikozesa. Eddebe lino eddebe lya ssente bwe ziti, naye ng'eddebe balina engeri gye baalikoonakoonamu naye nga terikyali ddebe. Ebyo byonna byebyogerwako mu nsonga eno, n'abagamba nti fa inna nakusa fiihi maqtun, kubanga okukendeeza mu kipimo, okukendeeza okwo kulimu okunyiiza. Oli bw'akitegeerako gw'oguzizza tagenda kusigala kye kimu. Abamu ajja kukyusa na bukyusa agaye nti awo siddamu, ennyama yawo tewera. Bakuwa haafu ng'eringa kwota, kiro ng'eringa haafu. Ebyo byebyogerwako. Buli omu kino kitwale mu buvunaanyizibwa bw'okola, mu mulimu gwo gw'okola. Okimanyi nti ne saaviisi zino eziweebwa nazo osobola okukendeezaamu era n'oyingira mu ttuluba lino. Saaviisi oli musomesa, olina okusomesa lesoni 5 wiiki naye nsomesezzaako 2. Abaffe oba otuukiriza oba obukendeeza. Kale okukendeeza mu kipimo oba mu bipimo kigenda ku nsonga nnyingi. Kati agambye abaana be awfiya alkaila walwazna fa inna nakusa fiihi maqtun, mutuukirize ekipimo. Kubanga mu okukendeeza kuno kulimu okutamwa, kulimu okunyiiza, kulimu obubbi. N'abagamba nti la yankusu lmaal, tekukendeeza ssente. Nti gw'okendezza nti ne ssente zikendeere, era bw'olaba nga mizaani tetuuse bulungi naga nti yagambye kiro ya 6, kati omugambye nti naye ndabanga etaweze bulungi, kwatamu 5. Awo naye agenda kunyiika, agamba tuyagala genda ogigule walala, naye ng'ekituufu kiri nti naye akimanyi nti nno kiro teweze. Bino birimu enkolagana. Kati kyava alaamira abaana be n'abagamba nti okukendeeza okwo kulimu okunyiiza, fiihi maqtun, kulimu okutamwa, naye tekukendeeza ki nsimbi. Bal yankusu ddiin wal haal, nti okukendeeza okwo ssente zo tezikendeera, naye kukendeeza eddiini y'omuntu, enzikiriza y'omuntu. Omuntu n'abeera nga n'atandikiriza awo mpola mpola, amala kulaba ono amugulako amulaba oba tamulaba, bw'aba tamulaba n'abako kyasonsekamu. Bw'aba atunda nnyama alaba n'amulabiriza nga tamulaba n'ateekamu amagumba. Subhanallah, manya nti nno ekyo okikoze onayinza okuba tategedde, naye Allah akulabye. Allah akulabye. Era ekyo kigenda kukosa ebintu byo. Tulabye nti ssente ziyinza obutakendeera, yes, ng'ozifunye mu bujjuvu. Olina omutunza n'ofuna n'oli ssente ne ziba nnyingi, naye baraka za Allah ne zivaamu mu nsimbi ezo. Awo notenga obaani antambulirako, obaani akola ki, obaani akola ki, ne tudda mu kunoonya emikisa ewalala, naye nga gw'omu ku bakendeeza ebipimo. Abdul Walid al-Baji ky'alamira abaana be nti bagende kukula, bagende mu maduuka, bagende mu butale, bagende wa, genda ku mafuta, olina kuba munne empewo olw'okuba ayagala kukuba njawulo. Atambulako amafuta ge yataddemu g'asuubira nti gagenda mutambuza kilomita eziwerako nga tugamba 3, naye bwe yakatambulako 15 gitugula gaweddemu. Naga kiki kino? Bagenda okuzonga nga bamukubye empewo. Abaffe twegendereze mu bye tukola, kubanga mu nsonga eyo mulimu okulya ssente z'abantu mu bukyamu. Omuntu akuwadde ssente za kiro, naye gwe n'omuwa haafu ne kwota, naye nga akuwadde kiro ng'era mukkaanyiza kiro. Ekyo kye kyogerwako. Akalu amwaali nnaasi bil baatil, okulya ssente z'abantu mu byazaamaanya, mu bukyamu. Kyategeeza mu kino
awuful kaila, mutuukirize ebipimo. Buli omu mu kyokola tuukiriza ekipimo. Tuukiriza ekipimo. Longoosa enkolagana yo ne bakasitoma abo. Kubanga eyo enkolagana tegenda kukomaawo. Gwizikula nja kuguza bangi. Gundi yazze ne gundi nafunye bakasitoma bangi. Enkolagana eyo tekomyawo. Mu kyokola ekyo ogenda kukibuuzibwako. Era bambaluza ebyeddiri bikoma eri mu mizikiti, bikoma eri mu masinzizo. Ne batambulira mu kubba n'okulya ensimbi y'abantu